عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السارقة والحالقة والشاقة. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amazina amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi yaffe ey'olwaleero yeeyo nga bwe tujuwulidde ekwatagana ku nsonga ey'okubeera ng'omuntu otuukiddwako omuswiba ogwanda kubeera nga weeyisa neeyisa ki etekufulumya bweru wa Busiraamu. Abantu ffenna tutuukibwako amaswayibu mangi. Mu maswayibu agatutuukako, mu bizibu ebitutuukako mulimu ekizibu ekyokubeera nga tufiiriddwa. Twagadde biidhinillahi ta'ala mu hadithi eyo tutunuulire empisa omuntu z'ogwana okweyisa ng'ofiiriddwa na biki by'otogwana kukola ng'omuntu afiiriddwa osigale ng'okyali mu ddaa'ira ey'Obusiraamu. Kubanga okufiirwa omuntu mukwano gwo, taatawo, maama wo oba mwami wo oba mukyala wo kinene mu butuufu, naye bwe kiba kikutuuseeko ggwe ng'Omusiraamu ogwana kweyisa otya okuba tofuluma ate mu ddaa'ira ey'Obusiraamu. Kubanga okufa kyekigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuteekako ffe ng'abatonde ffenna nga kkubo ffenna mwe tugenda okuyita. Ababa basoose baba batusooseyo obusoosi, then naffe tugenda kubeera ng'essaawa yonna tubagoberera. Nga Allah jalla waala era bwe yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khair fitnatan wa ilayna turja'un. Allah jalla waala yagamba omubaka salawatullahi wa salamuhu alayhi nti tetwatonda muntu yenna ne tumuteekako no ku nsi luberebererwo nga waakubeerawo lubeerera na lubeerera. Teriyo omuntu yali abadde ku nsi kuno ng'ajja kubeerako lubeerera na lubeerera. Abaffe gwe bw'oba ofudde, amakulu nabbi yasinga okuba omuganzi wa Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti gwe bw'oba ofudde ate olwo bo balowooza be b'okubeerawo olubeerera n'olubeerera. Allah n'agamba nti buli mwoyo gwonna gugenda kukomba kufa, naye tubagezesa n'ekibi n'ekirungi naye nga mwenna tubagezesa n'ekibi n'ekirungi naye nga mwenna mugenda kudda gye tuli. Amakulu Allah baba aleese ekibi abeera atugezesa alabe tunaasigala tweyisizza tutya, tunaasigala tumutegedde. Ne bw'aba aleese ekirungi Allah atugezesa alabe tuneeyisa tutya mu ekyo ekirungi Allah kyaba atuwadde. N'olwekyo hadithi eno gye tugenda okusoma biidhinillahi ta'ala eyogera ku bintu ebikolebwa abantu abamu nga bafiiriddwa naye nga tebikolebwa mu Busiraamu byagandibwa. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mbaka yagamba laysa minna siwa muffe. Amakulu laysa ala tariqati sallallahu alayhi wasallam wala ala manhajihi, tali ku kubali ambaka sallallahu alayhi wasallam era tali ku nkola ye. Aluwa man daraba alhududa, omuntu akuba amatama olw'okufiirwa. Abantu bangi abamu bamanyikiddwa batuukibwako omusiiba omulaba nga akaaba nga akuba amatama sayidi ne sayidi, abalala akuba wano mu kyenyi n'akubawo nnyo nnyo olw'okulaga obulumi n'ennyiike omusiiba okuba nti gumuyinze. Abamanyi bagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera matama naye nga abantu bakuba n'ebifo ebirala. Osobola okulaba omulala nga akuba bisambi n'akuba ebisambi nnyo olw'okufiirwa nga obulumi awulira bumuli bubi. Abalala ayinza n'okusukka waawo ne yeekuba wansi ye kennyini. Abantu bangi balabiddwako nga bamubikira najja agenda okutuuka oluva mu mmotoka bw'ati ne yeekuba mu lujja ekigwo n'atandika okweziringula, bamulondawo ate bulonzi. Eyo enkola eba esusse, eba teriiyo, Obusiraamu tebugikkiriza. N'olwekyo omuntu akola ekikolwa ekyo ky'okwekubaako oba n'akuba amatama oba n'akuba omubiri gwonna, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti si wa muffe omuntu akola ekikolwa ekyo olw'okufiirwa. N'agamba owookubiri washaqqa al-juyub, n'omuntu ayuza engoye olw'okufiirwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba okuyuza olugoye. Abakyala ab'edda babanga bafiiriddwa, Abaganda bamanyikiddwa ng'olugoye balusibira wano mu mabeere, ng'amapeesa bagakutulako abamu ne bayisaamu buyisa ne basibira wano mu mabeere. Okuyuza shaqqal jiyub kitegeeza okuyuza omutwe we guyitira n'oyuzaawo bw'oti, oba omukono we guyitira olugoye n'oluyuza. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti abantu abayuza engoye olw'okufiirwa abo nabo si ba mu kibiina kyaffe, tebali ku nkola yaffe. Okuyuza okwo nno nakuba abamanyi bagamba kuyingiramu ebintu bingi, kuyingiramu okwonoona ebintu
ebyawaka oli asobola okukwata ekintu n'akyonoona. Tulabye abantu bangi nga bonoona ebintu by'abantu nga beekwasa nti ate banyini olaba ye afudde ate bino kyeki batandika okwonoona ebintu. Osingana abantu nga bagenze mu lusuku ne batimayo ettooke eddene balubikire, n'osingana abagenze mu kiraalo ky'ente ne bajjayo seddume ennene ne bagisala ntitubikira kiraalo, ne mu mbuzi bwe batyo ne mu nkoko bwe batyo. Kati embeera ey'okwonoona ebintu olw'okufiirwa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti omuntu akola ekikolwa ekyo si wa muffe. Abalala basingana essanda ze bagenda okuziikamu omufu nga baziyuzizaako obugoye, bagenda babusiba abaana bamulekwa nti balaga abo bafiiriddwa. Abatali basiraamu bayuza ku mbugo ne basiba abaana bamulekwa. Okukunakuna kuyingira mu kuyuza. Tetwonoona bintu olw'okufiirwa, tetwonoona ntebe, tetwonoona kitanda, tetwonoona bintu bya mu nnimiro olw'okufiirwa. Nabbi yagaa nti omuntu akola ekintu ekyo si wa muffe. N'agaa nti wadaa bida'wa al-jahiliya, n'omuntu akaaba ng'ayogera ebintu ebitali bya busiraamu. Abantu bangi bwe bafiirwa boogera ebintu ebitali bya busiraamu. Oli n'akaaba ng'alombojja n'ayogera kino, mubawulira. Abamu ab'ennaku zino bagamba bagula n'abakaaba. Abantu ne bagula abantu ne bajja babakaabireko, ne batuuka n'okukaaba nga gwe bakaabira tebamanyi musajja oba mukazi, wabula bo bakaaba olw'okulaga nti omufu abadde w'amaanyi, abadde muganzi, n'abantu baamukaabidde bangi. Kati okukaaba Obusiraamu tebugaana kukaaba olw'ennaku omuntu bw'oba onyoleddwa okufiirwa omuntu wo tebagaa nti seka. Naye okukaaba kuno okw'okwogera, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana okukaaba okw'okulombojja ebigambo ebingi, kye bayita ekigandibwa mu Busiraamu an-niyahatu ala al-mayit, okukuba ebiwoobe olw'okufiirwa. N'oyogera bino byawukana, okukaaba kirala n'okukuba ebiwoobe kirala. Kubanga okukaaba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamulabako ng'akaaba. Omwana Ibrahim bwe yafa, wakadhalika ne muzzukulu we bwe yafa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasitula omwana oyo, bagenda okulaba nga amaziga gattule ku kaweegati. Ne bamubuuza Nabbi ate ekyo ki? Amakulu baali bakimanyi nti okukaaba tekuliiyo. N'abagaa nti anedda, Allah tabonereza lwa kunakuwala kwa mutima wadde okukulukusa amaziga, walakin yu'adhibu bihadha, naye abonereza lwa kino. Wa ashara ila lisanihi, n'asonga ku lulimi lwe. Amakulu kasita otandika okukaaba ng'oyogera ebigambo, olombojja kino, oyongera kino, oli otuleseewa, era gw'obadde otulabira, abantu bagenda kuddayo kusoma, ffe tukomye, obwaffe, ebyo byonna kasita otandika ebyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti oba toli wa mu kibiina kye, salawatullahi wasalaamu alayhi. Hadisi eri mu Bukhari ne Muslim. Ate hadisi endala era eri mu makulu ago ya Abi Musa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam Abi Musa agamba nti bari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min as-saliqa, Nabbi yeesamba omukyala yenna akaaba ng'aleekaanira waggulu. Abalala n'engoye ne bazibikkula, abalala ne badda bawummulamu. Omuntu omulala bwajja ne baddamu buto, bwe basitula mayiti ne baddamu buto, n'enkiro siŋŋaana bwe wajja wazza okukubageza era ne baddamu buto. Kati tajdiidul bukaa, okuddiŋŋaana okukaaba okwo Obusiraamu bwagaana okubeera nga tukola ekikola ekifaanako bwetyo. Kati omukyala akaaba ng'aleekaanira waggulu, Nabbi yakozesa mukyala kubanga okukaaba kuterwa kuwulirwa nnyo mu bakyala, naye n'abasajja ennaku zino nabo bakaaba. Walhaaliqa, n'omuntu amwaka enviiri olw'okufiirwa, omukyala amwaka enviiri olw'okufiirwa, abo nabo gye bali. Ng'omusiiba bwe gutuuka bamwaka enviiri bonna ne bazisalako olw'okulaga ennyiike. Abalala basumulula butambaala, enviiri ne bazisasamaza zonna ne zibeera mu bbanga, n'agaana ozisibako, n'agaana okuzisanirira nti olw'okufiirwa. Nabbi yagaa nti omuntu yenna amwaka omutwe olw'okufiirwa naye si wa mu kibiina kyaffe. Washaaqa, n'omuntu ayuza engoye olw'okufiirwa. Empisa ezo zonna, enkola eyo si mpisa, in fact enkola ezo si nkola, egyo mize, egyo enkola si nkola mu nkola z'Obusiraamu bwe tubeera nga tufiiriddwa. Tulina okubeera baddu ba Allah tabaraka wa taala nga tuzeewala. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam empisa ezo enkola ezo yazigaana? Kubanga hadhihi al-af'al, ebikola ebyo, tadullu ala tasakhut wa adami ar-ridha bi aqdari llahi azza wa jalla al-mu'lima. Biraga nti toli mumativu n'ekyo Allah kiyageze, era olabanga yali azaamaanyiziddwa. So nga ate omukkiriza omusiba bwe guba gutuuseeko ekikakatako kwe kugumiikiriza obeere ng'ofuna empeera mu musiiba ogwo, kubanga bamanyi bagamba teri kizibu kikyasinze kuba kinene ng'omuntu okutuukibwako omusiiba. Omufu afudde tagenda kukomawo, ate n'empeera ze wali badde ofunamu ogwo omusiiba Allah jalla waala gwakuleetedde, nazo ne zikuyitako, ne zikuyita mu ngalo, kuba bamalayika ba Allah babeerawo nga Allah babuuza kikyayogedde omuddu wange, kyayogedde kino ne kino, nga byonna byogedde binyiza Allah, empeera ne zikuyita mu ngalo. N'olwekyo mu bikolebwa abantu bye tulaba abamu bakola nga si ya Busiraamu, okwambala ennyambala ey'enjawulo. Mu Busiraamu tetulina nnyambala gye twambala olw'okufiirwa. Ng'abamu baga nti abaafiiriddwa bambala bbulaaka, abantu bakikoppa bukoppi, naye si kyaffe, tetuyambala nnyambala ya njawulo yonna mu kufiirwa. Wakadhalika abamu bajjamu n'engatto,
Bagati bananda batanga nyambadde ngatta fa abafiiriddwa nosinga bonna nga bajjeemu engatto ffe mu bukungu bwa kwafu kw'Obusiraamu tewaliwo kitulagira kubeera nti tulina okujjamu engatto. Wakadhalika okuteeka ebimuli ku mayiti tetukiina ffe mu Busiraamu nkola si yaffe. Wakadhalika era ffe mu Busiraamu kye tutalina abafiiriddwa kye tutakola okufumba emmere nga tufumbira bana abazze tuziikirako ekyo ffe mu Busiraamu tetukiina. Wa illa waliwo enkola ebitundu ebimu beziina munno mu kabi ng'oli bw'afiirwa banne guruupu ab'okukyalo bajja ne bamufumbirako ekyo kirina mutawaana. Naye ffe abafiiriddwa ffe mu Busiraamu tetufumbira bazze kutuziikirako mmere kubanga Jaafari bwe yafa Nabbi sallallahu alaihi wasallam agaa nti isna'u li ali Jaafari ta'aman, abantu ba Jaafari mubafumbire emmere. Amakulu bafunye era nagaa nti bafunye ekibatawaana, bafunye ekibafuula bize, bafunye ekibamalawo olwaleero, bali mu bizibu. So abamu batira bivunula nti baagaana kulya olw'okuba emmere beevudde maali y'abamulekwa naye bano abaana bagagga beebeetegekedde emmere era simanyi ya self service abantu balina ebintu bye baleeta la ffe ebintu ebimu tubikola si lwa irali zaabyo wabula ebintu ebimu tubikola ebimu ne tubireka olw'okuba tusinza Nabbi sallallahu alaihi wasallam akigambye tukikola lwa kugoberera kiragiro kya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si buli kimu tukikola lwa illa etegerekese evuddewo kati kiveewo la ebimu tubikola kutuukiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam biragiro byatulagira. Wakadhalika kitukakatako nnyo ffe abafiiriddwa al ihtimaamu bi amri al mayyit okufaayo ennyo ku mufu waffe ne yatufuddeko min tajhizihi wa kafnihi wa ghaslihi mu kuba nti ffe tulina okumunaaza ffe abafiiriddwa n'okumuzinga n'okumusaalira muffe bwe mubeeramu amanyi okusaalira nga muwalimu ffe abannannyini mufu ffe tukakatibwako okumusaalira kubanga bwe tutafeeyo ku nsonga za mufu waliwo abagenda okweyambisa chance eyo batuleetera ebizibu n'osiŋŋana abafiiriddwa bali eri aseesa mu ntamu oli akima amazzi omulala alina ayaniriza bagenyi omulala ateekateeka butebe omulala akolaki awandiika mabugo tegabula. Abafiiriddwa tulina okufaayo ennyo ku nsonga y'omufu. Lwaki? Kubanga buli famire ezo ebiseera ebisinga mutera okubaamu abantu abalimu olulogologo. Abantu abalimu olulogologo baagala nnyo abafu, baagala nnyo ebintu ebikola ku bafu nga engoye ze zinaazizza, baagala nnyo olugoye omuntu lwafiiriddemu, baagala ebintu ebyo babikozese babiteekemu obudagaladagala atandika okubaloga mwenge ekika naye nga abatawaanya agamba muzimu gwa taata gwe gubali obumbi naye nga yiye yabaloze ayogeza muzimu guli kalinu ya mzeeja ayogeza oba ya taata oba ya mama oba ya senga wamwe naye ngono yabatawaanya ayagala kwekweka mu kiri kati agera mwewunguddawo ng'omufune bwe muba mumaze omuzinga nga ye amusonseka akadagala agende nako emagombe. Kati abantu abo tulina okubeerawo beteesiga tubagobe ku mayiti yaffe mu kunaaza balime kubeerawo engoye ennyingi ezinaaziza tuwulira nga bazibbye bazitwalira amagi batandika okulogera mu famire zaabwe. Kati tulina okufaayo ennyo ku nsonga y'omufu kubanga ffe n'Abaganda baga nti nannyini mufu ng'okwata awawunya. Tulina okubaayo tweteekereteekere mayiti yaffe munneeteekerateekera esinga okubeera ennungi tumutwale tumuziike mu nziika ennungi. Era ekirala ffe tuteekwa okufaako ennyo abafiiriddwa mu mpisa zaffe abafiiriddwa iqaamati salawaati fi awqaatiha okuyimizaawo essola mu biseera byazo. Osiŋŋana abafiirwa bangi nga tebasaala nobaga nti bane temusadde nani tukyali ku muswiba n'osiŋŋana naddala abakyala onyagani munaye okuva mu ngulu yatuleetera ekigambo kino twalino nalinzeeyo okukomba kuswala maama Amina tonaddamu kusaala nga wayise nnakusaala okuva mu muswiba guno badde sinaddamu kusaala abalala basiibuluka olw'okufiirwa nakati mune tunaasiiba munaye nga tuvudde mu muswiba eswala tulina ogisaala ate ffe abafiiriddwa tulina ogisaala ennyo kubanga tutegeye nti naagenzi wa Allah naffe nkyaffe tuddako naye tosiibuluka lwa kufiirwa togaana kusaala lwa kufiirwa ye n'ogenda mu muzikiti n'osala jama Allahu akbar bayina n'okuyomba eyo omusajja alikomyawo ludiini omukazi we mayiti eri mu nnyumba alese mayiti mbw ali mu muzikiti eyo ddiini yange eriki la eddiini yaffe bwe tuba tufiiriddwa tulina okusigala nga era tuli basiraamu baddu ba Allah tabaraka wa taala. Era tulina okubeera nti tufuba mu kufiirwa. Abantu bangi bakola ebikolobero bingi bwe bateeka mayiti ku mmotoka ne baga nti balina gitega magi emmotoka eryoka esimbule. Ekyo mu Busiraamu tekiriyo. Tulaba abantu bangi nga baga nti mayiti bwe bagifulumya mu nnyumba teyingira mu nnyumba bbiri bw'eva ekibuye emasaka tebalina giyingiza mu nnyumba. Ekyo ffe mu Busiraamu tekiriyo. Abantu balina ebintu byebeteekamu ebyokutyama abafu nga omumanyi Allama Tahir ibn Ashur bwe yagamba ti waliwo awhamu abantu zibeteekamu omufu abantu ne bamutya nnyo nnyo abantu abayinza n'osula ne mayiti mu nnyumba bane ffe twakutidde omufu yaakhe abeera munafu nnyo abatakyalina nakyasobola kukola kubanga abadde oluusi waali nga tasobola nakukuba luyimu abeeredde omulwadde kati ate butya nga amaze n'okuvaamu omwoyo. N'olwekyo abafu
abamu babatya naye mu ntya ya shayatini zizabaleetera ne babyeteekamu. Tugezeeko baddu ba Allah tabaraka wa taala empisa endala nnyingi, enkola endala nnyingi abantu zibakola mu kufiirwa, tujja kubeera nga tuzisoma mu hadithi zaffe ezinaddako, tubeere nga tutereeza. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.